Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero njagadde tulabe enfumba gy'ofumbamu ennyama eno mu nfumba eyo ennyangu egenda okwanguyira nga bw'ogenda okulaba. Tugenda sooka gisuulako mu butto naye tugisala mu sayizi entono ennyo nga bw'olaba kati ako nga bwe nakasaze tugenda gisala mu sayizi entono ennyo. Just kano osobola okukafumbayo ng'oli omu n'ofumbayo akanyama ko mu bwangu mu sipiidi. Tugenda kuteekamu ebirungo obutungulu, tuteekemu kagaliki, green pepper, kaloti wamu n'ennyaanya. Kakati sooka ennyama eyo gy'osazeesaze giteeke ku kasowaani oba ku kantu, beera ng'oteekamu ebirungo bino. Teekamu oyo ayitibwa piraawo masalo wa pawuda, muyiweeyiwe ku nnyama, oteekemu kagaliki, oteekemu ne asimanti bw'otyo nga bw'olaba. Kyenkola ky'oba okola oteekemuko ne ku munnyu. Kati beera nga obisiigasiiga ku nnyama eyo gy'osazeesaze. Siigako ebirungo by'oyiyeeko. Bw'omala obisiigako beera ng'ofuna w'ogiwummuza, gisaanikireko osooke ogiwummuzaawo. Kati tukume omuliro, tutegeke omuliro tugenda okugifumbira oba okugisiikira. Ennyama eno egenda kuwoomera ate egenda kujja mangu. Nze nguzeeyo afu gye nkoze, ngenda kufumbira ku sitoovu, kasitoovu akatono ke ngenda okufumbirako nga bw'olaba. Kati funa essefuliya, teeka ku muliro, teekamu kaabutto mu ssefuliya eyo. Kyenkola ky'oba okola, ogenda kufuna ennyama egenda okuwoomera. Kati bw'omala leeta ennyama yaffe gy'obadde obisseeko mu kantu, beera ng'ogisuula mu butto. Gisuule mu butto oyo bw'otyo, ndowooza olaba. Gisuule mu butto, suula mu butto. Ennyama eyo ekisooka egenda kwanguwa okujja ate egenda kubeera mpoomu. Gwe weetegereze kye ngenda okukola, naawe ky'oba okola. Tufumbe ennyama yaffe ebeere ennyama mpoomu. Gibeera ng'ogikyusakyusaamuko. Bw'omala ogikyusaamuko gireke etokotere mu butto. Osobola n'okubikkako, ojja giraba nti eyidde. Ekirala osobola okusooka n'olyakokko olabe oba egonze oba eyidde. Kati bw'ebeera eyidde beera ng'ogiggyamu mu ssefuliya, giggyeemu. Bw'oba olaba ng'egonze beera ng'ogiggyamu mu butto nga bw'olaba bw'otyo. Yeeyo ennyama yaffe. Kati awo eyidde bulungi. Tugenda ate kuddamu tugikalange nga tutaddemu n'ebirungo eby'enjawulo. Teekako essefuliya ey'okubiri endala, teekamu kaabutto nga katono. Bulaba kayireeta ebirungo bino, butungulu oleete wamu n'ennyaanya, green pepper wamu ne kaloti nga bw'obiraba. Biteeke mu ssefuliya omwo mw'otadde kaabutto. Gwe kyenkola ky'oba okola nga bw'olaba. Oteekemu ne kagaliki, tokeerabira, nako kalungi nnyo. Beera ng'obikyusakyusa bikyusekyuse. Kati bw'obikyusakyusaamuko beera ng'oleeta ennyama yaffe nayo giyiwemu mu ebyo ebirungo. Ennyama yaffe yiiyo gye tusoose okusuula mu butto nga tugisazeesaze bupiisi nga butono. Giyiwe mu birungo byaffe nga bw'olaba. Bw'omala ogiyiwamu kyusa gikyusekyuse. Oba kye bayita ogikalanga, gikalange. Ogenda kufuna ennyama empoomu. Ate kisooka ennyama eno ebeera ejja mangu. Kwe gamba osobola okubeera ng'oli omu oyagala kulya kanyama ak'obwangu bwangu, osobola okukola bw'otyo. Kati tuteekemu ebirungo bino ebirala, taddemu Royco, teekamu ne kasimba akanzaali nga bw'olaba. Nze ke nkozesezza Royco tube, taddemu kamu ka Royco tube. Mu afu taddemu kamu, naguzeeyo ka afu ka biifu. Teekamu ne ka asimanti, teekamu mutonotono, toteekamu mungi kuba jjukira tetugenda kuteekamu mazzi. Kati oyo bamuyita piraawo masalo wa pawuda. Abaamu ebyo eby'enjawulo, abaamu ebiki, kuloovuzi, jjira n'ebyenjawulo bibeeramu. Kati bw'omala obiteekamu beera ng'okyusakyusa mu nnyama yaffe eyo. Kati awo weeri eyidde. Kati gwe kiri eri gwe osobola okuteekamu otuzzi, osobola obutateekamu. Nze sigenda kuteekamu, ngenda kugirya bw'etyo nga bw'eri. Ndowooza ogiraba yiiyo eyidde bulungi. Ngitadde ku ssowaani. Ennyama eyo egenda kuwoomera, ndowooza ogirabye nga bw'efaananye. Bw'etyo bw'efaananye. Ngenda giriirako omuceere ogwa boyiro nga bw'olaba. Ennyama yaffe gye nsiise ogiraba. Ngenda giriirako omuceere ogwa boyiro. Osobola okuliirako ekintu kyonna ekyangu oba n'ogirya yokka. Osobola okussaako capati, osobola okussaako chipusi, omuceere oba emmere yonna eyeyanguwa
osobola okubeera ng'ogisaako n'olya ennyama yo n'ekuwoomera. Nze ndiriddeko omuceere ogwa boyiro. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbalage enfumba gy'ofumbamu ennyama eno mu nfumba bw'etyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.